egamba alya tanyoma nga atalya era atalya tasalira musango oyo alya boga tibannenyeza kinza alya ate nabo banenya obutalya hani nze sibalina ku buzibu balye kubanga Katonda kubanga Katonda yamusembeza ona alya olowooza yangoba nti yakugoba ani yatonda embizi Katonda kati Katonda atekade ekitonde ky'essebo nze siri kitonde kye anti yagitugana wali mu kusooka ati ngenda kulaga akanyiri nkulaza akasooka alya tanenyanga atakola ki atalya 14 14 manyi era ntegerera ddala Mukama waffe Yesu nga talina kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo wabula eri oyo akirowooza nga kya muzizo kiba kya muzizo. Petero nkulaba Petero agamba be emirundi ekyo kuyisa emirundi emeka nagamba Petero namugwa ogwokusatu nendaba bwe kityo emirundi 3 amanga ago ekintu nekitwalibwa mu ggulu babijjawo byonna ne babitwala bamugamba salolye funa akabazi kuba surati Bakara eba yakubire kitegeeze ente ekivunulu ente aya ya 173 sura y'ente egamba Katonda mazima yaziiza kummwe okulya ennyama n'omusaayi n'ennyama y'embizzi n'ekyo ekyogerwako erinnya eddala byonna mu kusalibwa bwe biba bisalibwa wali eri Katonda erinnya eritali lya Katonda n'omuntu aba atuuse ku buzibu ulira n'omuntu aba atuuse ku buzibu obw'enjala nga si mwonoonyi era nga tasusse mateeka talina kibi okulya ebyo ekigero ekikuuma obulamu bwe mazima Katonda musonyi era musaasizi. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Abulungi atwala ku Export TV bane tukomyewo. Bale tugenda kowa kubaweereza ekyo nakibagamba era sijja kowa kibajjukiza nti fe tetujja kowa kola mulimu gwaffe ogw'okubanga tubuusa eggwanga nga enjogera y'ennaku zino weeri naye nga tetujja kowa kubanga tubasomesa oba okubagamba ebintu ebibatwala mu maaso. Nga wembagambye Export TV gwa mukutu kwe tuli tukomyewo ne Musumba Peter Sekitoleko okubanga tuddamu nga tusoma ensonga ez'enjawulo naddala ezikwatagana n'Obwakabaka obwa Katonda. Abaana ba Mukama sagala mubeereyo mu lwo okumanya oba mubule muve ku mulamwa ng'ate Katonda yabasindikira abantu nga Musumba Peter n'abasumba abalala ababuulira ebintu mu layini eya Katonda yennyini. Nolwayo tukomyewo n'ensonga endala. Ensonga ya leero egenda kukwata bangi. Ensonga tuze nayo leero egenda kukwata abantu bangi kubanga eri nnyo mu kulya. Okulya ebintu abasinga ebintu byemusinga okwagala okulya tugenda kubyogerako olunaku lwa leero. Naye sijja kusuna omusoma tanaba kusumulula. Musomba nsaba osooka obalamuseeko abalabi baffe aba Expo eno ekyano yaffe yokka gye twasigaza ebirala sibimanyi
channel yokerika amazima eriko okuyigiriza nkyembagamba buli lunaku wanonze ate buli bonda banze tosuubira comedy tosuubira katemba bandese kuyigiriza bwoba oyagala ba comedian bwe navaawo nabo nga bajja nabo tubaleeta kubanga bonna tubeetaaga nabo tubalina so nze Musumba Sextorical Peter kanisa bagita Prayer Power Church mukama ampadde ekisa okuyigiriza lw'ekisa kya Katonda kinsanyusa nnyo kubanga mwenna nnyinza obutabasomesa obutabasabira naye bwe nkuyigiriza osobola okuyimirira nawe nze agenda yange njagala kubanga wendituka okuva mu buweereza nga nina abantu nga 100 abasobola okuyimira ku mazima ga Bayibuli anti buzibu abantu bagala nnyo kubawengege so si kubawa fishing anti okulaba kati nze bwe nzijja nzemba wa fishing road baba waddobo so si kyennyanja njagala abantu bayimirire batandike okubanga beevubira kubanga bwe naaba nga nze akuvubira bwe siibeewo tebakulya kuolo tewaba kulya so nze Musumba Sextorical Peter video zange sharinga subscribinga ku expo commentinga wona wagisanze bakubuyita abalala bagamba nga amazima gaagano naawe obeera obuuliranjiri era bwe mba nfuna commissioning eggulu limpa naawe likuwa so ekanisa bagita Prayer Power Church ngena kusomesa mukaga tunayo omupiira tusupporting tuweeyo ku ssente bwoba oyagala Katonda tuweeyo ku ssente so bantu bangi betuyimya nabo mu challenges ezenjawulo sokolwo tugenda kuba n'okugula amazzi twetaaga okugula jazz twabaze milioni nga 2 ziri milioni 2 sente ntono mwana wa mukama sente ntono kubanga Katonda akuwadde omukisa kye kiseera otulage oswaze stand Katonda yampa omukisa kampagire mukama asookogera naawe yes ate mukama ayogera naawe nagamba okikole togamba stani vaawo yes oyana abantu bayine enkola Katonda amugamba ekintu nga kiva kuyo okuteekamu agamba stani dde mabega stani dda ennyuma ya ayagala nnyo okuwulira Katonda amugamba nti genda ofune ne ekikwatagana ku support ayagala stani vaawo abaga stani si abakugambye so bw'oba owulira nga onooyimirako naffe essimu eri 075 075 12 96 0756 96 sorry nkozeemu esobi 0756 12 9698 nze Musumba Sextorical Peter enamba yo batosodde kugifuna enamba ya Musumba gya kusomedde osobola okuyita ku namba ya Expo TV eri 0770 94 4266 oba mu Luganda nti 0770 9 4 2 enamba ezo zonna osobola okuziyitako bulungi era sente zo zijja kutuuka mu bulungi ate kino gyennaku zino baterawo n'enkola ng'osindika ssente otekawo bagita reference ndowooza oyogera ssente kyezigenda okalogamba nti ezo ssente Musumba nywa kasoda oba zino ssente Musumba ssente nkontributize ku jazz oba zino ssente Musumba ntaddemu ka transport akabazanyi bwe tunakola bwetyo ne mukama najja tukola obulungi obutagambika so ate era nekuba ekirala kyembasaba nemwagire expo eno eyimirirawo ku baffe bw'oyimira nayo n'oleeta obulango muleeta obulango expo eno muleeta obulango gyeko okwabya ennyimbe okulanga essabo tetujja bikola naye bisigadde tubikola bulungi akira tetujja kulanga kondomu na bia byonna kitoko bitya byonna tetujja bikola naye bisigadde tujja biranga bireete kuba wadde tujja wano nga tulina akasente ke tuba tuleese naye kaba katono nnyo ku mulimu abaana bano gwe bali okukola naye bw'oyimirira nabo kirungi nnyo mubawe emirimu balange ate balina following ennungi ndowooza gwe awakana ogenda kebereyo wansi awo olabe following yaabwe nnungi nnyo weewano wokkawolanga neeba nga market eri guaranteed guaranteed market bajja kugifuna kubanga ate tetwagala kudda tugambe tubagayiddemu tuwe ku ssente nedda kijja kulabika bubi naye ate ogamba nti otuwa nga naffe tukola ki kyetukudesign tani kiba kirungi nnyo tuba tufunamu tuba tusanyukira wamu otherwise Musumba njagala olala tugere ku kintu kino kyanjawulo mukko ddala kubalabye abo naye oba nkiyitebwa kubanga mwakyano yaffe netuuza abantu bangi Musumba tulinako abalokole tulina abaprotestanti tulina abakatuliki
tubako n'abayisiraamu n'abasebeniside kagamba kyano yaffe kuŋŋaanya naye kankikubewo nga wekiri Musumba kiri mu layini kya Bwakatonda kiri mu butuufu Musumba okukoona embizi okugitomera ng'ovuga sikugitomera embizi eyo kasupa ako okulya kapooko yate batolidde embizi olidde pooko eyo Musumba kya Bwakatonda okulya kapooko ako n'ogamba nti nze buli Sunday akapooko tekansuba oba nti nze sisobola kumalawo nga siddeko kapooko ati ndowooza nze ebyange abalabi baffe mubimanyi bya nnyiriri tomalaga kubawo kanti manja kukola ensobi toyogera according to your opinion awo mpozi bwe manja ogerera jjajja wange obaani nyinza okwogera nga siina nnyo background kwensinzira nga tolina nnyo kyobesingako naye nze okulya ennyama y'embizzi oba omusonzi ayita eating pork sikiraba mu sitaani era bayibuli Musumba kambi okolera ku byawandiikibwa jayo buuza nga nze ddala nga gwa contradictinga n'ebyawandiikibwa mu ndagaano enkadde bagiŋŋaana bulungi nnyo era bwe nkukansoke nkuwa ennyiriri era mbadde nkusuyogeraganirawo nti embizi haramu alamaini tekwatwako kati wano bwe nsoma Baleevi Leviticus that is Old Testament 11:7 Baleevi Leviticus 11:7-8 ne Deuteronomy 14:8 oba ekyamateeka olwokubiri 14:8 baŋŋaana okulya eki kubanga eri mu bifo eri mu nsolo zino wammanga baŋŋamba batya n'embizzi kubanga eyawula ekinuulo wano wansi wano wawula eyawula ekinuulo the hooves are divided era erina ebigere era erina ekigere ekyaseemu naye tessa bwenkulumu obwenkulumu oba tefunaawo nga kyebayita tukyuda akaadi obeera ogisibyawo ku makya n'okisanga yeegaya yokka embizi teyeegaaya ekikola ekyo kubanga embizi tegwa mu ruminant animals tegwa mu nsolo za bwenkulumu eri non-ruminant eri non-ruminant animal tezza bwenkulumu eyo si nnongoofu gye muli bwekyo bayibuli we yakolanga yo okategorizinga ekirungi n'ekibi ng'esinziira ku kinuulo obwenkulumu kati egundi bino bye baagaana ensolo basiniranga ku kinuulo ekigere okubanga kyawulemu n'egundi okuzza obwenkulumu eyo ensolo bweba tebikola eyo ensolo tebeera nnungi sikyegenderezanga obunulo bw'embuzi bwawulemu bakalikamu bwawulemu naye ate wamma yo yeekomyawo bwenkulumu ate era yo ekiwinga dakaati egamba ku nnyama yaazo temulyangako so n'emirambo gyayo temugikwatangako si nnongoofu gye muli n'okugikwatako obukwasi ng'efudde tizaaramu amaanyi kati ebiseera embizi baziteekangawo kuba zaaliwo yabangawo naye nga bwe yafa tokwatako kubanga tebagigayo nnyo ogikwatako empunyirire ogyokera obaawo neesaanawo oba ogiziikaawo isifai oliriza onfunye eyo kiriya indicator temukwola ki embizi temulyako Baleevi 11:7-8 n'ekyamateeka 14:8 sigenda soma eriyo wadde ennyiriri zange kati baganda baffe abaseveniside awe baakoma tebajja mu ndagaano mpya tebaasala ku jene wa Yesu tebaatawaana kutuuka obayo omuseveniside talyaki talya mbizi tagikombako tayita naweeyise baganda baffe abasiraamu beekyalo kirala kubaba balina hadiisi surati Bakara nate abasiraamu oba nkyogere bankireke tebanyiige mbuki
je batabaganda tebabagamba nti tekiriko restriction y'amaanyi kwa bagamba nti wobanga ogenda fanjala oli waddemu ekikulu wesanga nga olumu enjala nga tewali kyakulya kirala kyolina kulya ate wali kyakulya kirala kyolina kulya okkirizibwa okulya esigeza nti si ya muzizo just mugireke ani kati brother Dan wengamba bwe nti brother Dan ene emmere ogiraba njiraba togikwatako mpaka bwenzira naye bwe ziwera ssaawa 9 nga sinadda ya Istegeza mmere no si yabutwa mbase gikuganya mmere bato jinganya gwe linda bulinzi were 9 ngaze kandika kona mmere yange so chenze kirowooza bulowooza waba yo musirama labanga side bili omusirama labanga ndi mukyamo so vayo no nantereza gundi korani weri so kati ekyo kirabye nkiwulidde bulungi okiwulidde nkikulaze kati mundagana enkadde bajingana tokiza dokwata ku mulambo gwayo kati bwe nsoma Bebulaniya 8:13 Bible engamba nti Bebulaniya tumaze okusala kati tuli mu ndagaano mpya Bebulaniya 8 nina nyiri zange nnyingi oziraba 8:13 egamba bwayogera nti endagaano empya ey'olubereberye agikadiza endagaano empya ekadizibwa endagaano enkadde ekadizibwa ndagaano mpya ekitegeeza nti ngafe tunagamba nti it is phased out yes phasing out yes naye ebikulu era ekikaddiwa kiri kumpi n'okuggwawo sikawulidde kanzirire mu nyinza okuba sikategedde endagaano kankusome mu y'oluzungu kubanga byonna nze ekindeeta wano okusomesa bantu omuntu ngenda okumutwala gyendaga nga mulaze nyiriri when God speaks of a new covenant or agreement he makes the first one obsolete or out of use kyekiri phasing out yes what is out of use is ripe for disappearance and dissuspended with all together. Ekintu kyebajje mu kukozesa kibeera kiwereddwa kiba na ku lusubo olw'okubulawo kati nkufunye kati onfunye kati okyanvunaana obutalya mbizi manyi okubanga ndi embizi awo nkutadde kona mbiziyo mu ndagaano enkadde bagiŋŋaana mu ndagaano empya n'okukwata ku mulambo gwayo kiri alaamu mu ndagaano empya nagamba nti biri endagaano empya buli waba ekipya ekikadde kibeera kikoze kitya kiba kivuddewo naye kati naye wasooka okuba possibility nga ekyo si kyali kitegeeza obanga yategeeza nti kale ebimu mbijjeewo naye waliwo bitavuddeewo andi kati kandeete enjiriri nze ennyiriri awo nsapootingamu abafenesidde bali okuba nti amateeka gamu bagasigazaawo kubanga wadde balijjawo endagaano enkadde abasevenisidde baakwamira mu ndagaano enki anti enkadde wano kituufu bagidibizza kati leka kati nkulage ngenda kulage okulya embizzi nkola kibi okulya ennyama y'embizzi nkola kibi oba nkola kituufu nkakasa Baluumi 14 Abaluumi ye Romans 14:3 egamba alya tanyoomanga atalya era atalya tasalira musango oyo alya bo kati bannenyeza kinza alya ate nabo banenya obutalya hani nze sibalina ku buzibu balye kubanga Katonda yamusembeza ono alya olowooza yangoba nti yakugoba ani yatonda embizi Katonda kati Katonda atekate ekitonde ky'essebo nze siri kitonde kye anti yagitugana wali mu kusooka ati ngenda kulaga akanyiri nkulaza akasooka alya tanenyanga atakola ki atalya 14 manyi era ntegerera ddala Mukama waffe Yesu nga talina kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo wabula eri oyo akirowooza nga kya muzizo kiba kya muzizo owava kiri ekigamba nti
omuntu nga bwalowooza bwatyo bwekiba bwatyo bwali igubulonde embizi era embizi ennyama y'embizi mbi nga nange ebeera mbi gy'oli gomanyi omugaso gw'okulya ennyama y'embizi omanyi medical uses medical advantages eggumba ly'embizi nga waniwanise mu mulyango wali n'omuzimu tegusala kati musumba awo wennyini wozze omuzimu tegusala nga wanise eggumba ly'embizi komanyi kyo ban'omwoyo agobwa omwoyo ki oyinza okuba omwoyo omusendera wala omwoyo mutukuvu ate yatisibwa yatya gumba nga yeyakola embizi ate oyinza okuba nga eggumba eryo wali naye nga teralyaga oyinza okuba n'omuntu nkola kyotayagala naye nga just oyagala mumulekulira gakubulire bwemutenena kati nedda kati nze nkulaze olowooza Museveni sidde nga wamuleese wano eno nga yazze n'atula wano nemba wano ampa nnyiriri ki ezimugana okulya embizi ayinza okuba zirina omusiraamu ye talina lunyiriri awo nti omusiraamu twagambye nti talina erisi yasi yakutwa ku ye yasi bamugamba lindako kubeera watuka nga yeeriwo akkirizibwa kati nono kati wulya kanono ekirala 2:14 tweyonoonanga mulimu gwa Katonda lwa mmere byonna birungi ebyokulya byonna naye kinaabanga kibi eri oyo alya nga yeesitaza abamu abaana ba Mukama agirya ate bannange baagyetugaana alya bwe yeesitaza ate nga waagirya kibi koona ogambe ndya koona funa ne kakamulali kateekeko oya teweebuzaabuza bw'oba olya teweebuzaabuza kwata ekigondo kiwuube mu bbanga ayaba kirungi obutalya nnyama newankubadde okunywa omwenge newankubadde okukola byonna ebyesitaza mugandawo oba ebimunyiiza oba ebimunafuya okukkiriza kw'olina beera naawe wekka mu maaso ga Katonda oyo alina omukisa atasalira musango mu kigambo kyonna kyasiima abatusalira omusango balikola bubi nnyonnyonnyo bagambye atalya tovunaana alya naye Bayibuli ngera okulanga byo bigenda kubeerawo leka ntwale kati mu ndagaano empya Makko 7:15 ekiyingira omuntu si kyekimwonoona naye ekimufuluma tewali kintu ekiri ebweru w'omuntu nga kiyingira mu ye ekiyinza okumwonoona naye ebintu ebiva mu muntu ebyo bye byonoona omuntu mbikulaga ebyonoona omuntu tulage eyo kuba n'agamba nti n'agamba nti ekiva mu muntu kye kimwonoona omuntu kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi obukaba okubba okutta obwenzi okwegomba obubi obukuusa obuluvu eriisa ebbi obuvoozi amalala n'obusiru bibyonoona omuntu embizi sigiwulidde owuliddemu embizi sigiwulidde owuliddemu nti bw'olya embizi ekwonoona ti bw'olya embizi togende mu ggulu batugamba bw'olya embizi otandika okusiriwala naye gwe kankubulire gwe genda okola erisaaki tewali ennyama y'entereeta bulusera kituufu ennyama ezisinga zonna ez'ensolo bazikwamba zirye with care ennyama y'ente bagikulagira kugirya na mu wiiki ennaku nga egundi 3 esookuviirako obuzibu oyinza okutandika okulwala agalwadde naye okimanyi nti abalina sirimu babalagira okulya embizi nakiwulirako is it red meat tis recommended waliwo classification gye bagiwa gwomanyi obulungi obuli mu kulya embizi katulaki Bayibuli yayo gitugaana mu kusooka anti Katonda yamala naki Katonda ajja alivising enkola ze nkwongere sebo neza nga balina okubaawo ensonga lwaki baganda baffe balaalirayo wali mu butajirya bagana kusoma mazima Bayibuli musumba abafene sida bategeera Bayibuli anti balemera mu ndagaano nkadde manya mu ndagaano nkadde akati kyogamba kadifuwa neno bineno byensomi bya sitaani si bya sitaani ebibino so bibino mbirabyo ebibino bya sitaani si bya sitaani sinakyogerako oli kalideka neddaleka leka nkwongera akanyiri Bakolosaayi kati kano kabasabeni sideke nnyini kawulire Bakolosaayi 2:16
egamba kale omuntu yenna tabanenyanga mu byokulya oba ebyokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa sabbiiti ebyo kyekisiikirize kyebyo ebigenda okujja they were just a shadow. Obutalya mbizi yali just obutalya nyama ya mbizi yali just a shadow. Nyabo tugamba mbizi naye nga embizi tebagirya balya nyama naye kati twakiganda wazo gamba ati embizi otamulanga embizi nebera wachafu tebagenda kulya webeera balya nyama yayo tewali muntu asalira kubanzi nga sisaba ku sabbiiti. It was just a shadow. Sabbiiti babategeeza lwa mukaaga lwokoba ne Sande. Lwa mukaaga basically bali ku lunaku lwabwe olw'omusanvu. Kati ffe tusaba nga lumu manya tusaba on the first day bo bali balemerayo ku lw'omusanvu. Kati tewali kati anvunaana. Those were just a shadow. Tosobola kunsanga nsika n'ongamba nti yajjudde sitaani. Anti babiteekamu emizimu tojjukira musumba. Ziri zonna ze bateekamu emizimu bankulagire zonna bazisindika mu nnyanja nezifa tewali yalama. Oba kaali kabonero nga balaga nti bwe tusaba abalokole nga bwe tusaba negiva mu bantu gidduka gidde eyo. Wali muba batuba b'amaanyi nnyo kubanga emizimu tugirya ate ne tubaawo. Najyo mulya ne mutaba kati leka bambi nkulage waneeno Petero yalina akajanja akaaba 7th day nga naye agamba terugikwatako eyo bagitugaana nsomewa ziri enyiriri 2 waliwo ebikola by'abatume 10 9 ne 16 n'ebikola by'abatume 11 5 n'olwe10 binakola yatume bikola kyekimu ebyo ndaba tezeeri wala. Kati 10 Paulo yali gundi Joppa. Sorry Petero yali Joppa. Yopa kitundu. Yopa. Yopa. Muzungu yata Joppa. Yali Yopa kitundu. Awo ku lunaku olwokubiri baali nga batambula abo nga banaatera okutuuka ku kibuga. Petero n'alinnya ku nju waggulu okusaba mu ssaawa ey'omukaaga. N'alumwa enjala n'ayagala okulya. Naye bwe baali nga bajjula omwoyo gwe ne guwanyisibwa. N'alaba eggulu nga libikkuse. Ggulu nga libikkuse. Okutwalizamu yatambulamuko. Ekintu ne kimukira ng'ekifaanana essuuka ennene. Essuuka ne kigwa ku bigere bye. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Nekigwa ku bigere. Bina okusibwa. Okusibwa. Nebisibwa wansi. Nekisibwa wansi. Wansi w'ebigere bye. Wansi awo. Waali omwali ebisolo byonna ebirina omwali ebisolo byonna amagulu 4. Ebisolo ebyamagulu ameka? 4. Embizi y'amagulu ameka? 4. N'ebyewalula ebyensi n'ennyonyi ez'omu bbanga. Eddoboozi ne lijja gyendi. Eddoboozi ne lijja eriye nti golokoka Petero osale olye. Ku bisolo byonna ebyali bisibiddwa mu ssuuka. Mulimu ebibuzibuzi ebirigaliga, mulimu egundi. Agenda okulaba nga n'ennyindo ndaalo yasomye. Efukuleeti. Efukula. Koye.
namba ekyalamu Alamayindi. tekisoboka nekiba ulira eddoboozi naye Petero n'agamba nti nedda mukama wange kubanga siryanga kya muzizo newankubadde ekibi Tamatidde ekyomuzizo. N'agamba Baleevi 11:7 akwotinze 11:7 talina kinuulo eyawula ekinuulo neeteza bwenkulumu eddoboozi kalwa n'amugamba Petero teweesiriwaza eddoboozi neridda eddoboozi nerijja gyali omulundi ogwokubiri nti Katonda bye yalongoosa tobifuulanga gwe oli mukugira mu manyi ga munno Petero yali avudde ku mulama yeesiriwaza nekiba bwe kityo nga Petero n'agamba be Petero n'agamba be Petero nkulaba Petero n'agamba be emirundi kuyisa emirundi emeka n'agamba Petero namuga ogwokusatu nendaba bwe kityo emirundi 3 amanga ago ekintu nekitwalibwa mu ggulu babijjawo byonna ne babitwala bamugamba Saloolye funa akabazi kuba nti bazaje kubisa akabazi kati batuusa basalako nsingo agaana ko Katonda kati ono simulaba kamwesonyiwa n'atwala oyo yali kiri indicator naye kati okyalina okubusabusa kuno konna mu kulya okulya pooko kibi kujulize bwolese mbulya ekitabo ne bwetaba Bayibuli ng'egaana okulya pooko ekitabo kya hadithi kiri ati ebitabo bya hadithi bituganda byonna okukoma ku pooko kola tegaana nayo kulya bana bagitaputa be batugira kola tegaana be balemesa bannaabwe obuwoomi kola naye ekkiriza yagamba tolienga naye bw'olumwanga enjala wala tewali kyakulya kola otya tewali alwegaana olwo ewe kiri tewali alwegaana awo kitegeeza ekyokulya ekyo si kyabutwa naye linda akasana katuuke kali nga tewali kyakulya awo oba olirira tewalaba omusajja bwe yabuuza Sheeka n'agamba nti mwe mulowooza nti embizi tebooma nga Sheeka yabuuza ko abaddu embu tewooma mulowooza bali bwe balina malusu kimwe ge mutalina Katonda waage okumanya nti bawumira nanyo bateekeko ne kamulali bakulegedera salayivalegani gye balina si yeyammwe kati mukulu Ddaani togaananga kulya ddira ddala ate bakitugamba n'ekigodo atalya totatawano kuvunaanaaza alya mumuleka alye n'atalya namwe tetubayinaako buzibu gwoba tolya lekayo nze sikulinako buzibu naye tewali kanyirika akugaana kulya Petero bamugambye nkuyisa emirundi emeka ndi 3 ekyo amugawoza be ebyo si birongoofu era simanyi bibi n'amugamba kanve ku musiru najjawo ebintu bye kyokka enjala ebadde emuluma Timoseewo sigenda kulya Timoseewo ekisooka Timoseewo ekisooka 4:3 okoma ku lwokutaano Timoseewo ekisooka 4:3 okoma ku lwokutaano Musumba nga wabikula abantu bano sagala ko wabajjukizanga nti tulina abalungi battekamu ssente nga kubamu ku bbo gwe tuyita God Heals Herbal Medicine ono yibambi ya focusinga nnyo mu kozesa eddagala ly'obutonde omanyi eddagala eryo ly'abazungu bitala nnyo kwa side effect ku bantu naye eddagala ly'obutonde lino terina side effect zazuliddwa nti zisobola okubeera ku mubiri gw'omuntu kubanga zirina kya friendly ate naffe nyintu twava mu butonde so wesanga nga tewali buzibu buli omu bwassa ku munne God Heals bajanjaba endwadde nnyingi ez'enjawulo nga brain tumor balina low sperm count simanyanga mbu atenze back pain yannemerako byonna babikolako buli ndwadde gwe nti yakulemerako simanya sinuses bagamba mbu teziwona naye God Heals kuzanya n'akwagala ng'ogenze ku God Heals oba oyagala okumanya ebisinga ebakwatako oba okumanya oba endwadde bagikolako batebagikolako webanga teri mu lisiti eri wano ku page gy'olaba genda ku mukutu gwabwe
genda ku TikTok teka monti God Heals Herbal Medicine ojja kufuna okusomesebwa okwenjawulo oba kubire ku namba zaabwe ngazo na ku screen wano mwogere oba nnyole ekikuluma bajja kuba kulinga y'okukijjanjabamu ne process gyogenda okuyitamu ate nga eri friendly ku nsawo ye nsawo nga tekubiddwa nnyo ate nga bakujjanjaba nawe ekikuluma nekikuvaako bakatukira ku office zaabwe balina office mu kibuga wano e Kampala neggulu mu kibuga nabo balinayo office so totaka kuva ggulu mu atojja Kampala kubafuna ne ugamba nti sagala kuva mu nyumba yange era bakubire bakola delivery paka ku mulyango ewo wosula ne bakuwa eddagala lyo n'enkozesa yaalyo nga eddagala lya butonde tegenda kwetako buzibu bwonna ne ubanga wagendako ne bakujjanja togamba nti nze bwe nagendako mbazungu ne bankalirira ate biki ebigusoko biteeke ebbali God Heals Herbal Medicine Katonda go bakulembeza si bintu bya kulomba dduwa nga balowooza abantu abamu ng'ate wandula mwaka lusu nedda bino si bya kalusu eddagala lyali lisealed bulungi kugamba buli kintu bakikola mu ngeri ya bwa Katonda ate nga bakozesa eddagala lya butonde musoma akasante akanyiri wakaguddeko dda akanyiri nakafunye dda Timotheo ekisooka 3 egamba 3 egamba okoma ku Lwokutaano ng'abawere Timotheo ekisooka meka 3 egamba katandikire ku Lwakuna nyanya kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi mbizi mpozi kitonde kya Katonda Chichi ataniye kikola magala kimujjako so se wali kya kusuula bwe kitolebwa n'okwebaza bujobo kola boboge n'okulya sooka webaza kama nkwebaza olw'envazi n'ennungi ekigodda kino kyenfunye kama nkwebaza olw'envazi n'ennungi nganda kiruma ne sitani alumwe kubanga kitukulizibwa na kigambo kya Katonda n'okusaba buli kyakulya kyonna kitukulizibwa na kigambo kya Katonda n'okusaba buli kyomanzi omuntu ne yakudda kugamba bwale baba ali amusota simunenya kubanga kusuuka yakka kwaliko n'ebyewalula byonna byaliko bitumbutukuze mu linnya lyange mukoone kino kyonna kyolya ekino ndaba kakulage mu yoluzo kitukuzibwa na kusaba sibi agamba nti ekyo bakitugaana kubanga waliwo ne yali akoti nga Katonda nagamba nti mbwesanga Yesu yakolanga ensobi ate oba yagamba nti omwana tayinza kusaba kyennyanja n'omuwa omusota ate nga mawanga gamu bagulya ate nga kyali ategeeza kutegeeza nti kuba yali abulira mu baki mu Bayisirayiri ate nga bayite bagirya yali nga ategeeza nti nga wonna ajja e Buganda oganda kyetalya abaganda tukike tusaasira Bichimba kisabula. Kalo mwana ayinza kusaba kintu n'omuwate muziro gwe kyalinga agezaako kola ki okujjayo so sigamba nti yategeeza musota gwe nnyini. Wano egambye oluzundi everything God created is good and to be received with thanks. Nothing is to be sneered at and thrown out. God's word and our prayers make every item in creation holy. Mwachi ntegedde musomba. Abana bana bakola kuzipoko joint basoka soma kanyiriri awo. Kuba n'ennyindo n'ebigete balina kye basaasira. Buli kimu bamala. Nga bakikomyawo nga bakikolako ng'emikolo wegigagira. Egamba. For everything God has created is good and nothing is to be thrown away or refused if it is received with thanksgiving. Kebe nyindo kakube kutu. 5. It is allowed and consecrated by the word of God and by prayer. Esala buli kimu ekitukuza. Ye kitukuza. Sibi yakuwoza mbu ate kino tugenda kukirya. Kyola kankubulye Brazedan. N'omusiraamu tanvunaana bwe mbandi embizi yange. Abagambye to atali atotawana kwogera kwalya. Buli omu asigale na business ye. Kubanga ate naye Korani ye. Wano bwe kusomera gundi Quran surati Bakara eba yakubire kitegeeze ente ekivunulu ente aya ya 173 sura yente sura yente egamba Katonda mazima yaziiza kumwe okulya ennyama n'omusaayi n'ennyama y'embizi n'ekyo ekyogerwako erinnya eddala byonna mu kusalibwa bwe biba bisalibwa wali eri Katonda erinnya eritali lya Katonda
n'omuntu aba atuuse ku buzibu ulira n'omuntu aba atuuse ku buzibu obw'enjala nga si mwonoonyi era nga tasusse mateeka talina kibi okulya ebyo ekigero ekikuuma obulamu bwe. Mazima Katonda musonyi era musaasizi. Ekyo yakirekera omulabi waffe yatubulire mu kyayize kati ani mbuyo kati nze ddiini gyenvunaana ate wali ani anemesa okulya ekigodo kyange taliiwo ako kasomye mu Qur'an era bannanga abanjagaliza eyo musindikireyo kilo sura Sibaka kilo nga 5 tuliye ku kilo nga 5 mwete mwagala ate nsabira nzeka base baweereze kubanga sodo n'olya kilo Andi batwe tuli wano bameka batano ate oli weka bagambye atali atovunaana alya atali yalekaalya alye akisike n'okweyanyiza yeyanze omulabi waffe mulungi esimu yagogera okuteeka ekilo za ffe 5 si gye ntwalo nga 10 Sendo sinyingi kilo si ebiri soda tubulire kilo ya meka soda tubulire kilo awamu mu kitundu awamu kumukaka batu ebiri so kilo ebiri fena wana bato nama toke boga yagambya staga fula abitegeera kilo mboga biki byonna gundi enyama emboga amatoke buli kimu yale ate byokunywa atakati ogenda kulya njerere buli nedda toliganye yote jja kubeerako kati so wonna batuweze emitwalo 10 esimu kwogero ziteekerezero 556 tulye Katonda tekina kuzibu era kiri bibiriko mazima ge era kiri kolaniko era kiri nekolaniko kisindiseyo tewali kanyiri kanemesa we kiri no Museveni side tangana Museveni side aganye buganye kusoma ndagano nenge ndagane ekyogede mukama abampero mukisa amin tare bantu mu tubeyanza nnyo kubanga mutulaje okutuuka this far oluganda omanyi lusere ebigambo netubebaza nnyo kubanga mutulaje mutuuka eno gye tumalidde njagala okugalawo program eno nga nkujjukiza Alpha Media Production nti ye company etuteekamu akasente n'okubanga tulabika kati mu studio zaffe zino Alpha Media Production bakola emikolo gyonna ng'oggyeko okwabya olumbe n'ekisigadde gyonna bagikolako ate nga ku budget yo si byagamba nti fixed price nedda bakubireko enamba zaabwe ziba online all the time bajja kubanga nga bakolako nga customer waabwe ddala ne obagwe kusoso kubanga okola nabo gambye bakolera ku budget yo Uganda yonna batuuka ne obogamba ntugenda Kenya obasitula n'obatwala oyagala omukolo gwo ogenda okubeera ne bakolako bulungi n'olwekyo sijja kubanga mpanvu ya nnyo kubanga dda mulimba ya lwonoona tusinkane mu program eddako tweyanza nnyo Export TV to the world.